علما وارزقنا فهما. amatenda amajivuga waitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengana emirembe tusaba bidde lyumbaka sallallahu alayhi wa sallam wamwe ba ashabu ridwanullahi alayhim wa arda. Abugana yitibwa tubaliriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim natera nga tutunulira ku adabu wa akhlaqu ahli al-Qur'an, empisa nenneeyisa y'abannannyini ba Qur'ani, abasomi ba Qur'ani ekitiibwa. Era ku mulundi ogwayita twatunulira butya omuyizi wa Qur'ani bw'alina okweyisaamu eri mu mbeera eya bulijjo n'okubeera nga yeeyisaamu eri omusomesa we. Biidhnillahi ta'ala, olwaleero insha Allah tugenda kulaba ate omuyizi wa Qur'ani tugenda kulaba insha Allah olwaleero biidhnillah omusomesa wa Qur'ani ye yandyeyisizza atya. Omuntu aweereza Qur'ani asomesa ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyebbeeyi ye yandyeyisizza atya. Naam, shuruutu al-muqri'u wa ma yanbaghi alayhi. Al-muqri'u yaba asomesa Qur'ani ey'ekitiibwa, obulombolombo bw'omuntu asomesa Qur'ani n'ebyasaanidde okubeera nga yeeyisaamu. Ekisookera ddala omuntu oyo asomesa Qur'ani an yakuna musliman. Oba oyagala okuyiga ku muntu yenna yenna asoma Qur'ani ateekeddwa okubeera nga musiraamu. An yakuna musliman, okubeera nga musiraamu. Kitegeeza atali musiraamu tomuyigako Qur'ani ajja kuwa ebifu, ajja kulimba. Asomesa Qur'ani yenna ateekeddwa okuba nga musiraamu. Mukallafan, ng'ategeera by'asomesa. Amakulu nga mukulu, amateeka g'obusiraamu gamukakatako. Thiqa, nga tumuggyako obanga munywevu byasomesa, munywevu mu byabitegeera. Ateekeddwa okubeera nga byasomesa omusomesa wa Qur'ani nga munywevu, irimu ya Qur'ani kituufu asomesa Qur'ani naye Qur'ani ye kennyini agimanyi. Ma'munan, nga mwesigwa, teekeddwa okubeera mwesigwa nga oba okoze ensobi asobola okugikutereeza. Kiraba, ma'munan, nga mwesigwa, nga ne woba owanvuyizza n'oyisa mu kigera agamba ati owanvuyizza nnyo, ate wano towanvuyizza nnyo, badde olina okwongeramu mu kuwanvuya. Ma'munan, nga mwesigwa. Dabitan, ng'ateeka mu nkola ebyo byasoma. Naam, khaliyan min asbaabi alfisqi wa musqataati almuru'a. Ate nga empisa ayina empisa ennungi, talimu mbeera ya bwonoonefu na mpisa mbi. Wajibu alayhi, era kimukakatako oyo asomesa Qur'ani y'ekitiibwa an yukhlisa niyyata Allahi ta'ala fi kulli a'malihi, okubeera nga atukuza niyya ye n'amanya nti akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okubeera nga niyya ye atukuza omwoyo gwe n'akimanya nti Qur'ani eyo gy'asomesa agisomesa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu gye gyonna akola ku lwa Allah, kuba tetusobola kukola ku lw'abantu oba olw'okubanga twagala kintu. Webinaggwawo kitegeeza Qur'ani tetugisomese, tulina okusomesa nga tusomesa lwa Allah, tukulembeze okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu al-mukhlis, obumu ku bubonero oba akabonero akalaga nti omuntu ayo asomesa Qur'ani ku lwa Allah, ma qalahu Dhunnuni al-Masriyu rahimahullah. Dhunnun kye yayogera akabonero Dhunnuni, musajja bamuyita Dhunnuni Omumisiri, Allah musaasire, yagamba obumu ku bubonero bw'olabirako
nti omuntu asomesa Qur'ani era akola omulimu ng'akola ku lwa Allah an yastawa indahu almadhu wadhammu min al'amma, okubeera nga omuntu oyo wolabira nti akola omulimu ku lwa Allah kwe kubeera nga oba bamwogeddeko ekirungi oba ekibi nga mu bantu, wabanga ayogerebbwako ekibi oba ekirungi mu bantu nga byonna byonna byebimu tebirina kyebimukosa. Amakulu we bamuwaana omuntu oyo asomesa Qur'an ne bamuwaana mu bantu asigala kyekimu teyeekuntaza, ate oba mwogerako ekimunyiiza kyonna tavaayo kubeera nga alaga nti ye wamaanyi tebasobola kunjogerako ekyo nga byonna byebimu oba amwogeddeko kirungi oba kibi byonna baabikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyo omuntu ng'olabira nti nniya ye musajja akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, si bantu kumuwaana oba si takolera lw'abantu. Wa nisyanu ru'yati al-a'mal, omuntu oyo atuuka ekiseera ne yeerabira n'emirimu gye yakola. Yasomesa Qur'ani ne yeerabira, wallahi tugenda kuba sheekhe baffe nituga sheekhe wallahi nakusomako Qur'ani naga ate gwani nga takyakujjukira yakola mulimu gwe lwa Allah. Naye obanga sheekhe oyo yali ayagala duniya n'okwata emmotoka n'ogimuwa tasobola kwerabira, gwe yampa emmotoka eno okujjukira. Naye gwe yasomesa ku lwa Allah talina kye yamuwa nga yeepeera ye maaso ga Allah amwerabira neerabira omulimu ogwo gwe gundi gwe yansomako Qur'ani nze nali nakwerabira nadda omanya nti yakola omulimu lwaki lwa Allah subhanahu wa ta'ala. waqtidaa'uhu thawaba al-a'mali fi al-akhirah, n'okubeera ng'omuntu oyo alwana emirimu alwana kubeera ng'afuna empeera ku nkomerero ng'empeera ye yakhira si yaki si ya duniya bw'omu ku bulombolombo oba bwebumu ku bubonero obukulaga nti omuntu oyo akola omulimu ogwo gw'okuweereza Qur'an ng'agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba nti walyahdhar, weegendereze nnyo oba yeegendereze nnyo kulla alhadhiri, okwegendereza okw'ekika ekyawaggulu. Omuntu yandibadde yeegendereza nnyo, omusomesa wa Qur'ani yeegendereze nnyo okwegendereza okw'ekika ekyawaggulu min arriya, okuva eri okweraga, okukola kabandabe ti nze asinga okusomesa Qur'ani, bali tebamanyi nze asinga okusomesa, walhasadi, n'ensaalwa. Omusomesa wa Qur'ani tasaana kubeera n'ansaalwa nti oli asomesa nange oyo tayenda kusomesa yoyo lwaki yasomesa n'abeera nga mutima gwe tayagaliza abamanyi. Ensaalwa zino ziri nnyo mu bamanyi abasomesa. Tuti Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, tetukwatibwa nsaalwa. Muno aba akoze ekirungi fadlu, obulungi Allah yamukuwadde naawe Allah ajja kuwa obulungi. Olimu abasomeseza bulungi Qur'an, naawe lwana osomesa obulungi Qur'an, lwaki ate tukwatibwa nsaalwa? Omusomesa wa Qur'an takwatibwa nsaalwa. Ne muba musomesa omuyizi omu ng'asomedde eri n'asomedde kagamba nti ayo toddayo tosomera ku oyo, somera ku nze, ono tomusomaako soma ku nze. Ensaalwa zaaki basheekhe? Walhaqdi, n'obutaagaliza, ezo zonna zonna ndwadde za mitima. Wahtiqaari ghayrihi, n'okubeera nga owulira bubi eri munno asomesa Qur'an olw'okuba ye ayina wa inkana dunahu, ne wabanga ayina ekyengera Allah ye yamusitula. Muyinza okubeera nga amusomesa n'omusomesa nga Allah ye yamuwa ku qiraat, ng'asomesa ne ku qiraat nga tokirina, naye ate n'owulira bubi. Tiba abatusooka bo baali babaki, abatusooka abalongoofu bagendanga ow'omusomesa okusoma n'amusomako omuyizi ate nga n'omusomesa asoma omuyizi asoma ku musomesa ate nga n'omusomesa asoma ku muyizi. Bwe yagendanga ng'ayina qiraa ekyokulabirako oba riwaaya, ng'oli agenze ng'ayina riwaaya Hafs, ng'ate oli gw'asomako ayina Shu'ba, ng'ate amusomesa Hafs ye tamanyi Shu'ba, ng'oli amusomesa Shu'ba ng'oli amusomesa Hafs. Olaba tawaadu okonna kwewombeeka.
ate wabasomedde w'omusomesa omulala era nga tawaadu bayina tawaadu tafunamu nsaalwa tafunamu kola ki tafunamu nkenyera yonna wayambagi lahu era kimugwanira oyo asomesa Qur'ani ey'ekitiibwa al-ilmu biwujuhi al-i'rabi wal-qira'ati okubeera nga amanyiimu ku makubo ag'olulimi oluwarabu ne mu qira'ati ng'amanyiimuko kyandigwanidde asomesa Qur'ani ng'amanyi ku lulimi oluwarabu kubanga Qur'ani yeesigamidde ku lulimi oluwarabu empeerezi ng'azimanyi enkyukakyuka z'ebigambo ng'azimanyi kyandibadde kigwanira nga omusomesa wa Qur'ani amanyimu ku irimu eyo wanza omusomesa omuyizi yajja n'ambuuza ekibuuzo naye sheekhe lwaki erinnya lya Allah lino ewamu tusiŋŋaana Allaha awamu nensoma Allahu awamu nensoma Allahi okiraba kati awo omusomesa obanga omanyimu ku lulimi oluwarabu ebigambo engedde bikyukakyuka ku nkomerero yabyo aba amanya omugamba nti kisinziira erinnya lya Allah era bwe namuddamu kisinziira erinnya lya Allah we liba lizze mu sentensi we liba lizze ng'erinnya lya Allah eryo lizze nga Allah mukozi lyerikoze omulimu lijja nga liko dhamma ate we lijja ng'erinnya liwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eryo nga liri mu mbeera y'okubeera nga likolebbwako omulimu erinnya lya Allah ismul jalala fi mahalli al-maf'ulu ngamba nti awo tuliteekako fatiha ate we lijja nga liri mu mbeera ya majruru obanga waliwo bwa alamaati obuzze olubereberye lwalyo ne lufuula nga liriko kasira ne munnyonnyola ebintu ebyo kati omusomesa yenna wa Qur'ani asaanidde okubeera nga amanyiimu ku lulimi oluwarabu oba ntegereka ne mu qiraati nga sheekhe waba nakubuuza nti nawulidde sheekhe gwasomeseza Qur'ani ne nawulidde yasoma ekigambo kino bwakitemu ekiti oleme kugamba nti bafu bye basoma biki ojja kuba wekkakkanya olw'ensonga nti erimu ya qiraati gyeri nabo kiwa sheekhe abasomesa ba Qur'ani tulwane okubeera nga buli lunaku tweyongerako mu irimu yaffe naddala mu lulimi oluwarabu ne mu qiraati wattabassuru biaibi lafdi alqiraa ng'omusomesa oyo asobola okubeera nga atunuulira n'amanya ensobi eziri mu nsoma okiraba nga omuyizi waba amusomedde ng'omusomesa oyo asobola okutegeera nti kati wano asomye ensobi owayetereeza naye kimanyi nti waliwo abasomesa ba Qur'ani abasomesa Qur'ani nga tasobola kutegeera nti eno nsobi yafe nedda kiba kiggwanidde omusomesa wa Qur'ani okubeera ng'osobola okutegeera nti kati wano omuyizi wange akoze eki akoze ensobi wayalamu min allugati watafsiri tarfan salihan okubeera nga ate era omusomesa wa Qur'ani amanyako ebimu ku tafsiri ku lugha ku lulimi oluwarabu okubeera nga asobola okuvunulira abantu bano Qur'ani bwe tuba tusomesa Qur'ani nakano tukayige abamanya basheekhe baffe abatusooka abalongoofu we basomesanga Qur'ani tebasomesanga Qur'ani yokka nnyukuta kwatula la we batuukanga nga waliwo etteeka eryetaagisa okunnyonnyola omuyizi ng'amunnyonnyola owateeka okubeera nga waliwo tafsiri oba ng'amunnyonnyola si ensoma yokka nti asoma la akonako abasomesa tukayige wabanga waliwo aya nga mulimu etteeka ng'olitegeera olimanyi bulungi linnyonnyola omuyizi afunewo nawe amanyewo tafsiri ebyo byonna bigwanidde omusomesa wa Qur'ani omutuufu okubeera nga abikola wama ahsana qawla al-imami abi al-hasan al-husariyi rahmatullahi alayhi ebigambo bya hasani ebigambo bya imamu abi al-hasani al-husari byayogera ku nsonga eyo yagamba nti Allah agamba nti laqad yadda'i ilma al-qira'ati ma'sharun wa ba'uhum fi an-nahwi aqsar min shibri فإن قيل ما إعراب هذا وجهه رأيت طويل الباع يقصر عن فتري سبحان الله يقول بقانا قمتي أرسمس القرآن ومتوعين ذوبوا فولانتي أرسمس القرآن
oba irimu ya qiraati ntinza qiraati zonna zimanyi neefuula yeefudde bwefuuzi nga tabimanyi naye asomesa busomesa naye nga wallahi mulimi oluwarabu talina kyamanyimu wadde olutabwe luti oba talina kyamanyimu nahu wadde akatini bwe kati asomesa Qur'an talina kyamanyi era bw'omubuuza nti waayi kino ekigambo kikyukakyuka kitya i'raabu yakyo subhanallah agamba onzise ng'ate naye adduka anoonya simusomesa aba abulamu kiba kigwanidde mumusomesa kyovula ti tulina okuyiga nnyo okusoma before nga tetundasomesa tusome tugenda kubuuzibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wayambaghi era kigwanidde omusomesa lahu tahsinu ziyyi okubeera nga alabika bulungi seeka nga asanyirira ku kirevu seeka nga ayambala ku kanzu ennungi ng'alabikako omusomesa wa Qur'an baga sheekh oyo ng'anyirya ati amunaye hafizu asomesa Qur'an Allah wa an la yaqsida bi'amalihi tawassul ila gharadin min aghradi dunya abeere nga omusomesa wa Qur'an mu mirimu gye gyakola omulimu gwe ogw'okusomesa Qur'an nga talina kyeyeetaagamu mu byetaago by'ensi nga ye akolera ki ng'akolera akhira nga talina kyayagala mu bantu omuyizi wajja ti sheekhe njala kusoma munaye njala kusoma Qur'an naye ate nawe oba omuyizi olina kyotusaddaasi kirungi falillahi alhamdu naye omusomesa ba tebakuwadde gwedde empiira yebeere ya akhira lwaki okulembeza nnyo edduniya tikigwanidde wayambaghi lahu era kimugwanira omusomesa oyo wa Qur'ani idha jalasa an yastaqbala alqibla waba atudde okugenda okusomesa Qur'ani atunule mu kibula wa an yakuna ala taharatin kamilatin era afune wuzu abeerenga afuna wuzu obanga mutukufu olutukufu olw'amazima olwekomeredde nga mutukufu afunye wuzu sheekha ayambadde ku kanzu enyirira ng'omusomesa wa Qur'ani bw'abeera wayambaghi lahu era kimugwanidde an yuqaddima al-awwala fal-awwal okubeera nga akulembeza asooka yasooka eyasooseewo yasooka yeye ne yali enkola y'abaffe abatusooka abasomisanga Qur'an eyasookangawo ye yasooka kyobula ati nange ku ssimu kuno tukyasomesa ku ssimu Allah tanda tutuusa ate kubeera nga tudda mu field yennyini ey'okubeera nga tusomeseza ddala mu field naye ne ku masimu gono aga WhatsApp abasomesa ku WhatsApp asoose okusindikaka audio era gw'osooka okuddamu lekagamba nti ono kasooke mu buke nsooke hanziremu ono onasoma bulungi ono nosooka ata yahe si ye yali enkola y'abatusooka eyasookanga okusomaka audio akasoose okujja ku ssimu yo kosooka okuwuliriza then noddakaddako bwotyo yali enkola wamu n'okubeera nga otudde omuyizi asoose okujja mu kifo ekyo okusomako yabeera akoze eki yasooka gw'osoosa bwotyo illa idha sqata al-awwalu haqqahu okulekanga asoose akkiriza naawe ono n'agamba nti munaye genda okola ekigenda osome nga Imaamu Warushi rahimahullah tumanyi bulungi y'omu ku ba imaamu betusomako oba abayatiikirira mu riwaaya era netuumibwa erinnya lye Warushi yasoma ku Imaamu Nafi'i rahimahullah. Imaamu Nafi'i yali madani, yali abeera Madina. Imaamu Warushi yali musajja mu Misiri rahmatullahi alayhim jami'an. Imaamu Warushi yatambula olugendo n'agenda Saudi okubeera nga asoma Qur'an e Madina. Bwe yatuuka e Madina waliwo bingi ebyaliwo ng'ayagala atuuke ku muzikiti gw'omubaka sallallahu alayhi wa sallama ogwali gusomesebwamu Imaamu Nafi'i rahmatullahi alayhi. Imaamu Nafi'i bwe yasomesanga Qur'ani nga naye asomesa ku nkola eno nga basimba layini eyasoose yasooka bwe bati nga basoma aya atini nnyo kubanga ensoma ya Imaamu Nafi'i mujukire erimu zituruku nyingi
si Warushi si Qaluna. Kati ng'osobola okusoma aya nga ziizo, aya aga 20, aya 40 nga tosukka waawo oba osomye ekingi olw'ensonga nti zirimu amakubo mangi okyusa ng'ate ensoma bwetyo bweri eya Imamu Nafi tugimanyi mungi. Kati Imamu Warushi yajja ng'avudde lugendo naye era yatuula eri mabega, okiraba yatuula eri mabega okutuusa lwe yalaba puroguramu engeri gyetambulamu n'agamba nti nzajja asooka wano mu muzikiti. Era olwali okwaziiranga fajiri nga yasooka mu muzikiti ng'ajja tebannayaziina na fajiri, n'atula mu muzikiti n'asookawo n'akola ki, n'asoma. Kati bano abaalyenga emabega ng'abamu bamuwa aya, bamuwa ekifo ne bamugamba nti n'ekifo kyange osome aya aneezizo nange soma ezangaana. Olaba kati soma aya 8 ne bamuwa olw'ensonga gwe toli waawano ogenda kumala oddeyo mu bantu be. Kati mu mbeera eyo senga oli abakkiriza okuwaayo ekifo kye tewali buzibu. Eyo sunna yaliwo okuviira ddala kuba tusooka naffe tulina okubeera nga tugyekuumako. Waruwiya anna Hamza, kigambibwa nti Hamza rahmatullahi alayhi kana yuqaddimu alfuqaha, yali akulembezanga bannannyini fiqhi, bannannyini ki, abamanyi mu ddiini ng'abakulembeza olw'okubawa ekitiibwa olw'ensonga nti bafuqaha. Fa awwalu man kana yaqra'u alayhi, eyasookanga okusoma ku ye kwali ku Imamu Hamza yali Sufyanu athawriyu rahmatullahi alayhi. Wa kana Sulaymun wa Asimun yabda'ani bi ahli al-ma'ayishi, era nga ne Sulaymu ne Asimun bonna Sulaymu Asimun bonna basomesa ba Qur'ani ey'ekitiibwa era qiraati zaabwe weziri. Naye ne Asimu ne Sulaymu baali era basoosanga bi ahli al-ma'ayishi li alla yahtasibu an ma'ayishihim, ng'abakulembeza abaalina kagaba abalina obulamu buno obuzibu bwe tugamba obulamu obw'okweyiya, babeere nga bagenda bakole emirimu gyabwe obulamu obw'okweyiya nga basome mu Qur'ani mangu baddeyo eri abantu baabwe, babeere nga bafunira ekyokulya nga babakulembeza ku mbeera efaanagana eyo bwetyo. Nabwekityo omusomesa yenna wa Qur'ani wayambaghi lahu, era kimugwanidde omusomesa wa Qur'ani an yusawwi, okubeera nga yenkanyankanya baina talaba, wakati w'abayizi nga talina bayizi beyeekubiirako nga balaga nti abaagala nnyo okusinga ku balala, nga bayizi bo bonna abatwala kyekimu. Illa okuleka an yakuna ahaduhum musafiran, okulekanga omu ku bayizi be abo basomesa ali mu lugendo nga Imamu Warushi, nti ye yava wano yava e Misiri n'agenda e Madina kubeera ng'asoma Qur'ani. Kati eyo tumukulembeza kubanga ali mu safaari agenda akaseera kati niyamala akoleki amale addeyo. Ajaba oba alina nga alina embeera ensibu gy'alimu, awo tugamba nti tumukulembeze then ate n'abalala babeere nga basoma. Ye yali neekola ey'abatusooka, naffe nga tetulina okugitambulirako, tubeere nga tusomesa nga tuweereza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera esinga okubeera ennungi. Biidhnillahi ta'ala tujja kukomawo insha Allah ate ku mulundi oguddako tubeere nga